okulya, okunywa na essanyu ly'abafumbo. Ebintu ebyo bisatu tulina okubisiiba olusiibo lwa nnamaddala, wadde ng'eriyo n'ebirala, okugeza nga omuntu okubeera nga alimba mu Ramadan, wadde okulimba kuli haramu, naye ate mu Ramadan ate obwa haramu buyitirira kubanga bwandyonoona okusiibako. Hadisi egamba lam yada qawla zuri wal amalu bihi falaysa lillahi haja an yada taamahu wa sharaba, nti omuntu bw'atalekaayo n'ateekutula ku bigambo byakulimba ebitalina mutwe na magulu, ye ng'adiiringira nnyo mu wolokoso, ebigambo ebitasaanidde nga kwatambuliza obulamu bwe. Hadithi egamba nti Allah talina bwetaavu okuba ng'olekayo emmereyo, ebyokulya n'okunywa, waliridde n'onywa, singa oba nga gw'osiiba ate n'osigala ng'odiiringira mu kwogera ebintu ebitalina mutwe na magulu. So nti omuntu asiibye yalisiibye obulimba, ebigambo ebijweteke ku banno, ebigambo ebikonjere, n'otemanyiiza mbeera efaanana etyo kubanga ekosa sinakindi n'okutta ekisiibo kyo. Ekyo kyekintu ekirabika nti nno ffenna kitukyalenjinga ku mulembe guno, nga tetukitwala nga kikulu, ne tutunuulira emmere, ne tutunuulira ebyokunywa n'amasanyu g'obufumbo, naye ng'ate waliwo n'akawaayiro akatugamba nti n'ebigambo ebitalina mutwe na magulu tebyalisaanidde ku musiibi kubanga bikosa okusiibako. N'olw'ensonga eyo muganda wange anuyiridde nti oluvannyuma lwa wiiki nga 2-3 tugenda kusiiba, waliwo ensobi ze twetaaga okutegeera, tuzze tusoma ensobi nnyingi ezikolebwa abasiibi. Wakati mu nsobi z'oteekwa okubeera nti weetegereza, omuntu singa oba wasiibye naddala mu nnaku zino ezisooka mu Ramadan, ne weerabira kuba omuntu mwerabize, Allah jalla jalaaluhu amuyita nnaasi, qul a'udhu bi rabbi nnaasi, annaasi omwerabize. Jjajjaffe Adamu alayhi salaam baamuteeka mu jjana ne bamugaana okulya omuti fanasiya, ne yeerabira. Gwe baamugaana gwe yalya, ak'obwerabize ne katukwata nga ka bwajjajja.